Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Gleam mwe mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Gleam naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula twahaddewo entambula zaffe zino ziri bbiri era nga just providing akasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula. Mpozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe providingayo akasente akasaamusaamu tulina abagoba baffe babiri ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo. Okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okubanga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo obanga ne ba driver bamu obeetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo. Bannange tweyanze nnyo era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Gleam era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula eyokusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Gleam mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amluquin oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Gleam. Buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja nantuukirira nja kukeberamu obanga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakunu ne bakusaabaze yonna gy'oba yagadde okubanga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abahanda bakuwagira Nyondo Gleam mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo tulina emmere yonna okuva e Uganda tulina products zonna ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightening tuteekako gwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza mwebale tusupportinga banaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ebula akola ki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezzaamu banaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Gleam tojjanga okwo.